Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Mbalamusizaako bannayuganda mwenna, nze Robert Kasibante, nze Managing Director w'ettendekero ly'ebyemikono erya Victoria School of Beauty and Hospitality Management ate era nze President wa Skills Africa. Nessanyu okubategeeza nti oluvannyuma lwa Ministry yaffe y'ebyenjigiriza awamu ne gavumenti yaffe ya Uganda okukyusa mu byensoma kye tuyita curriculum, tuyina ettendekero lyaffe ery'ebyemikono erya Victoria, tuyina enteekateeka ennungi eri abazadde, eri abantu mwenna abalina obukugu naye nga temusobola bugabanyizaako bantu balala. Tusaba okubategeeza nti tubayita oba ogenda kusomesaawa oba oli luddawa jangu ku Victoria School of Beauty oyige nti bwe mba mmanyi enviiri nsobola nti ate okusomesa abalala. Tulina amasaluuni mangi, tulina ba service providers bangi abasomesa naye nga bye musomesa temumanyi mitendera gye mulina kubasomesezaamu abayizi. So tulina enteekateeka ennungi era mu nsonga y'emu njagala okukubiriza eggwanga lyaffe Uganda nti tuli mu kuwandiika abayizi bonna mu lusoma lwaffe olw'omwezi ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno era tubayita mwenna mujje mwewandiise ng'ebifo tebinnaba kuggwako. Yettendekero lyokka erya Victoria School of Beauty eryatongozebwa Minisitule y'ebyenjigiriza mu koosezi zaffe ez'ebyenviiri ne koosezi eza catering and hotel management era nga tusuubira nti y'ensonga y'emu gye tusobola okuyitamu ne tuyamba eggwanga lyaffe okutuuka mu middle status income. Njagala kwebaza gavumenti ne Minisitule y'ebyenjigiriza okubanga ewulidde omulanga gwaffe oluvannyuma lw'okuwulira okuwabula kwaffe oluvannyuma nga tumaze okutambula amawanga ag'enjawulo nga Singapore, China n'amawanga amalala. Era njagala okusuubiza eggwanga nti bwe tunaba tukwataganidde wamu nammwe abantu mwenna bannayuganda nga mujjumbidde ebintu bino ne muleeta abaana bammwe, oli ne waba ali mu secondary omwana nga awumuddemu oba wiiki 2 oba wiiki 3 muleete wano ate afune ka coaching kano aka skills, afune ka coaching asobola ate okuddayo eri asobole okusinga bali ate abatasobodde kujja wano. Twekakasa nti tulina obukugu ate tulina abasomesa abakugu ate tumanyi bye tukola oluvannyuma kubanga ffeffekka aba Victoria abalina MOUs oba abalina kye tuyita entegeeregana n'amawanga amalala agalina courses zino ng'ate gazikolera ddala bulungi. Neeyanza nnyo neeyanzeege, nze Robert Kasibante, nze Managing Director w'ettendekero lya Victoria School of Beauty. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukuga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Tuwerabira okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga ebintu bingi nnyo ebitambula kati ennaku zino. President wano naye akyatambulira ddala ate mpozi ebiwandiiko bivuddeyo nga bimulabula. Nze Ligro Jamalu ow'Enakaseke ebiwandiiko byavuddeyo nga birabula Bobi Wine owa poliisi ya Uganda poliisi yavuddeyo ng'emulabula okwongera ng'emulabula okubaako n'engeri gy'atereeza mu lulimi nti akuma omuliro mu bantu, okusosola mu mawanga okusinziira ku byayogera. Bobi Wine yatandika country tour gy'amazeemu kati tugenda mu weeks 2. Yatandika last week ku Monday, of course kati tugenda mu weeks 2 naye ng'abadde ajja atambula atalaza ebintu ebifo ebyenjawulo. Agamba nga Mbarara yaliyoko Fort Portray Kasese, Embale Bugiri n'ayitayo, n'ayita Hoima, yayise Hoima, yayita Arua, n'ayita Luweero. So Bobi Wine country tour abadde simbi tulabye bulungi nnyo abo bonna abantu bolaba buli wabadde ayita nga bantu, buli wabadde ayita waati nga bantu, ekintu ekizibu ennyo ekyokubeera nti nno kikkirizibwa kubanga naye this time around Bobi Wine takwatiddwako. Bobi Wine omanyi abantu bangi baali balina ebintu bye basuubira okuba nti nno Kyagulanyi bagenda mumukwata, tajja kkirizibwa kuba nkuŋŋaana. Kyagulanyi takwatiddwako, obuiki kirungi ekyo.
kiraga kirina engeri gyekirazeemu okusinziira ku bulamu nga bwe butambula n'okusinziira ku bintu bya principle nga bwe tubimanyi nti wadde wano bamukwata, wadde wano bakola bwe bati, wadde wano bakola bwe bati. Kirina engeri gyekirazeemu embeera. Kale kiki kyenyinza okugamba ndowooza mu mbeera emuba endala nti ekyo olinawo kyokiyigamu ggwe nga munnabyabufuzi. Ebintu bingi bye tuyiga, Kyagulanyi alina ebintu bingi by'atuyigiriza. Emabega awo Maama Nabbanja yavaayo n'agamba abantu basomba basombe. Emabega awo bantu bangi nnyo, naye bannabyabufuzi abatalina kye mukoze, bannabyabufuzi abatalina kye mulaga bantu, bannabyabufuzi ababaka ba paalamenti nga temulina kye mukoze. Bannayuganda balaba, bannayuganda si basiru. Ababaka ba paalamenti aba NRM, ekyo omuntu munnayuganda, omuntu wa wansi watuukira okubanga afubutuka gy'afubutuse n'agenda alabe Kyagulanyi, njagala kikuwa ekyokuyiga, njagala ofumiitirizeemu. Bannaffe bangi ababaka ba paalamenti abamu ku be tumanyi, era kino Kyagulanyi yakyogerako. Pulezidenti wange bwe yali ayogera ebintu ebimu nabikwata ne mbiwulira ne mbitegeera bulungi. Abantu be mulaba eyo abeefuula nti bannuupu, abantu be mulaba abeefuula nti ba people power ng'ate si ba people power, mubagobe nga kasasiro. Waliyo ababaka ba paalamenti emmotoka bavuga za bbeeyi, waliyo ababaka ba paalamenti essente ze balina nga mpitirivu naye nga tebalina ssente. Ffe twabalaga okuva we baayingira ebyobufuzi, bali mu bisanja 3, bali mu bisanja 2, bisanja 3 naye nga ekitundu tokyalina kyokinnyonnyola, nga tolina kyogamba ggwanga. Muyina okutandika okwetereeza nti essente ze mufuna millions 4+ buli mwezi, abaka bali 5 mu 524 ezo sente za muwi wa musolo mu paalamenti. Waliwo lisiti y'ababaka nja gibasomera wano lulala gye bafulumizza ababaka ba paalamenti. Naye just imagine abantu abo afunye ssente entono, afuna obukadde 4 nga tugasa allowance n'omusaala, mulimu ab'emiliyoni 5, mulimu kubanga mulimu ba honorable ministers ng'afuna omusaala gwa mirundi 2, afuna ogw'okuba minisita owa ministry emu, n'afuna omusaala ogw'okubeera nga mubaka wa paalamenti. Kubanga ne ba shadow ministers nabo bafuna. Pointi yange eri bweti, kiki kyokoledde ekitundu kyo? Lwaki okkiriza munnayuganda okubeera ng'omufuula omusiru owangalidde mu buyinza oba mu bukulembeze emyaka 15, that is ebisanja 3, naye ng'olwaleero naawe okyayagala okugenda mu paalamenti? Tusiiba wano tugamba Pulezidenti Museveni wummula, Pulezidenti Museveni nva mu ntebe, va mu bukulembeze, abaana bakwatemu abato. What we need, twetaaga nkyukakyuka, twetaaga eggwanga lifune ku mukulembeze omulala. Naye omubaka wa paalamenti y'omu avumirira Pulezidenti Museveni. Oli mu myaka 10 n'egyo ejja constituency, oyagala kisanja kyakuna emyaka 40 ago. Ate mutubaleemu amagezi, eno generation gye muliko oba abantu be mukulembera tutegeera bannayuganda nti si munnayuganda gw'okyakera ku makya
n'omufumbafumba n'omugamba nti bwe nzijja nti ekisanja ekijja sikomawo. Akwata Munnayuganda, akwata. Nzijukira waliwo omubaka omu, mulimu ebintu ebimu byendowolereza ennyo. Yali mubaka ngalaga wankyukakyuka, naye nze teyampagira, yawagira ate yawagira opponent munnange yali wa NRM. Yes, kirungi ayina eddembe lye ng'omuntu yenna okuwagira omuntu gw'ayagala, naye ng'ate y'omu yakomplaininga ennyo nti ayagala nnyo people power, naye ng'ekiro sente azigaba kiro, talinawo opposition gwe yawagira, ye yawagiranga ba NRM, naye ng'ate twagala kyusa bukulembeze mu Nakaseke. Ffe tulaba era twabimakinga. Waliyo n'abalala bangi abatalina muzindaalo guno nga tasobola kwogera, naye gwe kyolina okumanya baakumakinga ne bakuteekako sita, tokyalina ky'olimba bantu. Waliyo n'abalala bangi. Kati mwannyinaze oba muganda wange, mukadde wange, tata wange, yonna gy'oli, Bannayuganda baagala bakolera, tebakyayagala kwogera. Kola ky'olina okukola. Ekyokubiri, Bannayuganda bagezigezi kati, ebyo bye mwetyebeka mu Nuupu. Bantu bangi nnyo abeefuula aba Nuupu, naddala ababaka ba paalamenti mmwe gye tuwangaalira, naye kituufu nga temwagala Kyagulanyi, temwagalangako Kyagulanyi, temumwagalangako n'enkola ye temugyagala, wabula nga mulimbalimba, mwekwekakweka nga mwagala kufunirako obufunyizi kaadi, okusinziira ku mbeera nga bw'etambula. Tujja kutandika okwogera amannya, tugoogere. Tugenda kutandika okwogera amannya, ti gundi gwe gundi, wawagira gundi. Ontuyinza kubeera ng'oli mubaka oyagala nkyukakyuka mu ggwanga, oli mubaka wa paalamenti n'okwata miliyoni za ssente n'oziwa ate abantu be twagala okujja mu buyinza, ate n'oziwa aba NRM aba wansi. Yes, newankubadde naawe tuwulira nti ssente abakulu be bazikuwa, naye oluusi olina okusibamuko ku kyawakati n'ogamba wano sookya, wano ningaayokya. Kati gesi twebereremu bweberezi, twagala kukyusa ggwanga okuviira ddala ku pulezidenti n'eno wansi, nammwe mukkirize muwummule. Ebintu bingi nnyo ebikyuse, kati tokyalina kutegeerera Munnayuganda. Munnayuganda yeetegeerera yekka, wabula ffe nti abakulembeze oba abantu abali ku frontline tuliwo okutereeza kugayidinga bugayidinzi. Kati mwe kale abatusooke mutugayidinge. Ebyobukulembeze oba ebyobufuzi si byakuvuma, wabula ojjayo ensonga n'okiteeka ku mmeeza. Omuntu ategeera oba ayinamukko n'agamba nti omuvubuka ono yabadde ayogera ki. Kyabakulembeze abaagala enkyukakyuka naye nga bo tebaagala babakoleko nkyukakyuka. Oba ntegeerekese, abakulembeze abaagala enkyukakyuka naye bo nga tebaagala nkyukakyuka. Ngenda kukoma wano olwaleero. Enkyukakyuka gye twagala eve waggulu mpaka wansi. Baganda bange aba Nuupu oba aba opposition abali ku ludda oluwabula gavumenti, kino kigende eri abakulembeze mwenna. Tubeere bekkeneenya, tubeere beegendereza, tutunuze enkaliriza. Pulezidenti bwe yali eruweero yatugamba mulimu abantu abatwetyebeka mu bangi. Nange ekituufu ekyo kyayogera si kyali, nga tayagala na nkola ya Kyagulanyi, nga tayagala na nteekateeka za Kyagulanyi, ennambika y'ebintu ebya Kyagulanyi nga si byayagala, ng'ayagala bintu birala. Olwedde bwino mumuyina
atandika okujjayo bwino n'ayogera kino ne boogera kino ne baleeta ono biki, atambulira ku pikipiki boodabooda taddeko elementi n'atambula wano, mulala n'ajjira mu bbuutu, mulala ne batambula we bati bambadde zigomesi. But ekiro mubeera ba NRM, emisana nga muli banno. Kati olwo oba eggwanga tuba kiki ekiba kiddako? Bwe tuba luyale nga mukola bwe mutyo, mubeereemu n'okulumirirwa eggwanga, mubeereemu n'okubeera nga mubeera ekyokulabirako erifa abakulembeze abawansi, eno generation, kubanga tuli bakulembeze, naye mubeemu n'okulumirirwa eggwanga. Leka kwefuula muntu nti oyagala nkyukakyuka naye ng'ate olya mu lulime ne mu luzise. Akuuma atakumira mpeera, nze Jamal ow'Nakaseke, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala. Coffee and Cafe Limited yeva bakutte kati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building, omwaliro ogusooka room number B04, okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 755936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.